bwoba okiraba enteekateeka za Tuesday class awo tuli mu church akayimba ka bufumbo tusanyusa obbalaba amina ensonga enkulu amanya gammwe mugenda geyanjula buli omu atubuulire lwaki muli wano ye tusooke ne ladies first mukisa guugu amanya Nakimbugwe Rosette Mpima okay nze Bahati Bernard nga nvudde Lubaga ssentebe wa chairman ssentebe wa Lubaga Cathedral Parish Tuesday Class Alumni Association nga kiki kibiina ekigatta abafumbo bonna abagatibwako e Lubaga okay ensonga ebaleese wano era tandikira ddala nga bwogambye chairman nga sina yogera nsonga etuleese bwe twatandika programu yaffe ya Kalaacha twasookedde na kyakutuuma mannya mwana n'agamba nti naani atuuma amannya ni yali mwamuwa mwalijjawa ffe abafumbo abagatibwa mu ekereziya tulina gye tusimbuliza amannya kunoonya bunoonya nti no omwana tumutuume gundi ffe tulina gye tusimbuliza amannya ekituleese olwaleero ng'ennaku z'omwezi 10 ye Sande ejja tulina enteekateeka abafumbo bonna abaagatibwako e Lubaga abasomerako e Lubaga naye ne batagatibwa Lubaga n'abasanga mu Lubaga Parish oba n'abo bonna abaali yagadde tweyungako tulina omukolo munene nnyo gagadde omukolo ogwo gugatta abafumbo bonna benjogedde awo waggulu kati nga ekituleeta awamuko olwo ekisookera ddala kwejjukanya kuddamu kuba birayiro bye twalaganya Omukama mujjukire bwe tuba tugattibwa luli tugamba nti no mu bulungi ne mu bubi okufa kwe kuli twawula butereevu omwana omuto kimutiisa ate nga kiteekeddwa mateeka kati buli bwe tujja buli mwaka kituyamba okukinywererako n'olaba muna amaze mu bufumbo emyaka 7 tubayina omuze emyaka 7 myaka 6 emyaka 3 tuba nabo kati we bajja nga tukola ki mukubaganya ebirowoozo weebuuzaako ffe lwaki tutuuse mu myaka gino gwe lwaki okyali olina kukola otya ate si ekyo bwe tujja era tusikiriza abo be twagalira ddala naye tino obufumbo busoboka kubanga ekifaananyi ekiri mu mawulire ekiri mu bantu tino obufumbo buzibu kibi nnyo tino obufumbo bw'abantu busasika naye obufumbo bwoba obutegedde obufumbo buba bujja kusoboka essebo lwaki tujja wamukola olunaku Sande eno nga 10 maama kati kiki gye muteekateeka okukola mu Sande eyo kati ku Sande eyo tutandika n'ekitambiro kya misa ekitambiro kya misa kitandika na ssaawa 4 twagala abafumbo bonna tubeere e Lubaga ssaawa 3:30 kuba tutandika mu nnyiriri omu n'omwagalwa we nga tusimba ennyiriri nga tuyingira Cathedral misa etandika ssaawa 4 abakyala baba bateeka okwambala nga bwe nyambadde bwotyo ennyiriri zizwadde bazirakawo ennyiriri producer abadde aziragenda zizzaayo zeezo bwe zityo omu ne mukyala we tetulina kubba yomu abanewe abaami ne bambala amakanzu ne koti ng'embalabaawo buli omu ajja n'ekirabo kyaddiza Omukama era tujja balambikako olwennyini totula na kirabo kyo wawoonokisa ng'otuuse Cathedral misa bweggwa ate tukyusa tujja mu gomesi naffe ne twesala obwambalo tujja mu zino gomesi abaami baffe be tuzze nabo naffe ne tubalaga kwa uzinga mpulira kyonna kyoyagala ekijja mu mbeera eyo mujjayo engoye z'abaami nazo mujja nazo nga muziteeseteese nabo ne bakimusa ajja kwesala kajiini ke ne t-shirt mpulira ne mulyoka muddawa ne tugenda awo wennyini era tuli Lubaga wetugenda okubeera n'ekyemisana ffenna awamu tulina aboogezi ab'enjawulo abagenda okwogera ku kkula lyaffe ery'obufumbo bannaffe tebandi basubiddwa bagenda kwogera ku finance bagenda kwogera ku happiness in marriage n'ebirala bingi bandi badde basobola okubeerawo batabasubwa
tugenda ku social networking tufa mu myezi egy'enjawulo ze nagatibwa mu gw'omunaana ogusinga okwaka erubaga eyo naye simanyi mwezi gweyagati buli omu n'emyezi gyonna egy'enjawulo ekikulu ebeera Tuesday class. Kati kyetukola abantu abagatibwa mu mwezi ogumu tubateeka mu mwezi gwabwe era balina abakulembeze abakulira era buli mwezi bwe gutuuka buli muntu yagatibwa for example mu January ajja erubaga naddamu n'akuba ebirayiro okuva January paka December buli mwezi wabaawo abantu abajja kati ku guno omukolo ogwaffe ffenna kitukakatako erubaga kiki ekyetaagisa ng'ogjeeko okuba nti mwami na mukyala be bazja nga bwe baagattibwa abaana baffe betuzadde tubaleeta kogo omukolo abaana tetubakkiriza twagala bafumbo bwakka twagala okujjawo naye nga weegomba okuayingira obufumbo oyinza okujja ekinegene bwe kikukwata ng'otuyingo otweyungako naye ng'ogjeeko ekyo abafumbo bagenda okubeera mwezi enteekateeka zonna okuva ku makya paka lwaggulu kapo egenda kusasula emitwalo 15 okula ekyokulya ekyokunywa okutusanyusa n'ebintu ebirala byonna ebigenderako naye oli wadde embogamba tino nze sijja kubeera eri nze nja koma mu misa gwe jangu misa bweggwa osookola ki osoogenda singa obukulu kwolwo olunaku misa kuzza obujja ebiragiro gye twalaganya omukama ekisinga obukulu kembadde neebuuza ogenze n'okakoonako waliwo bano abasikirizibwa abaagala okusikirizibwa ate talina kapo ye kati ajja akoma mu kyaki asobola okukkirira ne wali abeyungako atya kuba omwana ono ayalize okwegomba kukoma mu kyaki twagala tubbira abantu nedda ba eri buli omwaka abeera ne mukyaki mwami we kati agenda beera nani amaaso gabulankana ajja akome mu kyaki abegomesa enjeru alabe ekkanzu abantu abanekanekanya obulungi amala agende addeyo agambe mulete nogwaye kyabadde nogate wakira tusaana tukiyingiremu obudde bwo bututwala kakati kyembuuza nze mbwe muntu nulya mulowooza nagenda mwezi ki kuba mpulira ekinyegenyege kinkutte kyobwo kubuusabuusa kubanga omwezi ogusinga amaanyi erubaga ogulimu vibe gwenjagala November nze ndabanga okutanabaako kalenda ogwoli obudde butukwati butuliridde empinga katusaba musibule abatuwuliriza ffenna tuve wano gwoba okituulamu nange basebo ne banyabo abatuwuliriza abatulaba abali ba BBS tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala mwe bali kugoberera nteekateeka za BBS zonna naddala programu akalaakya tugigobera naafumu tugigoberera nga maliriza ankunga abafumbo bonna gye bali mu Kampala Kidawusi buli omu waali ku Sande olunaku terukuleka misa egenda tandika ssaawa 4 n'essaawa 3 zikusange erubaga tubeere mu nnyiriri tugende mu misa tunaatumaliriza tweyongereyo ebisigadde tujja kubirabira eyo kolo tweyazi